buli lwobeera ng'oyagala kutandika business otunuuliranga ekintu kye tuyita the business model. Business model ke katiba k'okolera business yo nga bwe kafulumya ku luno tekafulumya bulooka naye kafulumya ssente. Akatiba aka business gye bayita business model. Kati waliwo abantu abalina business model egamba nti engeri gye kiri nti ettaka lya kawoshi ndirina, nze sijja kugula pampu, sijja kugula mazzi, sijja kuzimba lunya, sijja pangisa bakozi, kanoonya abalina kawoshi business mbagambe nti jangu okolere kawoshi wano ku ttaka lyange. Nze buli mwezi njagala akakadde aka tukitambuze okumala emyezi 6 tulabe oba tunaasobola okirenewinga. Ng'osirika kati oli yajja okubonaabona okunoonya okusima, okuleeta amazzi, okuteekawo zitanka, okuleeta empiira, okuleeta abakozi, okuzimbawo olunnya, okubeera ng'akola risiiti, okukola ebipande, yabonaabone nabyo. Gwe wamugambye oyagala akakadde aka osirike. Kati bw'ojja ng'omumonitaringa gino mukole contract ogambe nti nze Catherine Roda mpadde mwami Musisi Rogers ettaka lyange lino lya 5 ku 10 lya 10 ku 10 agenda kukolerawo kawosh business okumala emyezi 6 tujja kuba turenewinga nga ampaayo akakadde kamu buli mwezi. Osirike ajja kakuwa bo otandika okugamba naye mu myezi 6 apiikinze bw'onoolabanga buli lunaku akola emitwalo nga 10 kitegeeza akola obukadde 3 omwezi. Bwe kinaagenda kirinnya n'olabira ddala nga kati wakuta omuliro omusajja akolera ddala emitwalo 3 ze miliyoni 9 omwezi oba akolera ddala emitwalo 2 ze miliyoni 6 omwezi, osobola okugamba kaakano njagala kurenewinga enkolagana yaffe nga wayiseewo emyezi gino 6, njagala kakadde kamu n'ekitundu oba njagala obukadde 2. Gwe Road obeera mu car wash business but you are the landlady. Toguze ku sabuni, toguze ku detergent, toguze ku machine, tobonyebonye na mukozi, tobonyebonye na mazzi gakoze gatya, tobonyebonye nti omwana bwe yayozeza yabikudde emmotoka n'agijjamu. Ekyo bakiyita business modeling. So kati saagala otye buli lwobeera n'okutya, ate kuno okutya tekulina kugenda wala. Okutya abantu batya ebintu bingi nnyo, abantu batya n'okunywa kajuusi nga kano. Olina kwebuuzanga ekibuuzo kimu. Nze kambabuulire lwaki naggwamu okutya. Buli lwembeera first ne situation ng'ereeta kutya, nkozesa ebintu 2 oba 3. Ekisookera ddala neebuuza, kisoboka kitya okubeera nga nina Katonda gwe nzikiririzaamu nga mugamba nti w'amaanyi ate nga nze ntidde? Okyala nti Katonda oba omugjeewo. Buli lw'owulira ng'otidde Katonda oba omugjeewo. Kyefaanaganya nange okugenda ne Mercedes mu supermarket n'ati okukwata ku swiiti ng'alowooza swiiti ajja bawa bbeeyi. Buli lwenyingira supermarket ne Mercedes n'akwata swiiti nga bw'amuzaawo, n'akwata biscuit nga bw'amuzaawo, n'akwata ice cream nga bw'amuzaawo. Oba mu supermarket n'amubuuza, mwana muwala nga ice cream omuzizaawo nti munnanga ice cream oyo mutya, taata ayinza obutamusobola. Kitegeeza Mercedes aggyeewo obugagga bwa taata. Taata Mercedes bw'aba mugagga, Mercedes bwe yandiyingidde supermarket yandibadde talina kutya bw'akwata ka ice cream ak'R2,000. Aba amanyi nti tekajja ssuula taata, newakubadde tajja kwediibuuda naye tayinza kukwata ice cream n'amuzaawo, ng'okutya kwe tekuvudde mu kubeera nti ayinza omulumya olubuto, naye ng'okutya kw'alina kuvudde mu kubeera nti taata tajja mu affordinga. Buli lw'obeera ng'olina ekintu ky'oyagala okukola n'okulembeza okutya, oba oggyeewo Katonda wo gw'okkiririzaamu ng'ate mumuwaana wano nti Katonda wange w'amaanyi, Katonda wange ampisizza mu bingi. So ku luno mbeera njagala ondaga evidence nti wayogedde ne Katonda wo n'akkakasa nti kino kyo tajja kikuyisaamu. Wali olina okufiira mu first trimester, nabbuguma yakwata maama wo tewafa.
waliwo olina okufiira mu second trimester, waliwo infections nyingi nnyo, stress ebijja okubonyaabona. You were not miscarried, you were not born a premature. Bwe bamaze okuzaala maama wo bamusaze oba na busazi kyambe oba akusindise, awo wonna waliwo elements za kufa. Era ayinza okugwamu omusaayi oba ki, naye era tofudde, okuze, okudda amannyo, okuze, ebintu byonna obiyiseemu. Njagala okukakasa nti kati wano wootuuse. What is the worst that can happen? Oyinza okuŋŋa nti okutandika bizinesi esobola okutta leero nga whooping cough, polio, tetanus, measles, covid byalumba ensi yonna ne bigaana okutta, naye okutandikayo ka bizinesi ka miliyoni ne bwe bunaaba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ko kajja kutta. What is the worst that can happen? Kyekibuuzo kyensooka usually okwebuuza. Ero jalaba munange nga the worst can't happen. Something bad can happen. Ng'okubeera nga sente zo jagenda okubalansinga nga zikuweddeko oba biki. Something bad, but it's not worse and it's not worst.